so ekyakoleddwa okuddayo ku kyakoleddwa ekyakoleddwa kyabadde kikyamu national kyekifo kituufu we bakikoledde anti kifu kyengugamba nti national unity platform ng'ekitongole oba ng'ekitongole ky'ebyobufuzi kirina tekisobola kubanga ensonga zaakyo kizimalira ku lumbe ekitongole kiramba nga nuupu ekirina president ekirina secretary general kirina baani bonna abajjirako okutuukira ddala ku fuutu soja asembayo wansi ontegedde bulungi nnyo tosobola kubanga the best time for you to solve your problems or your grievances is at a funeral. It is a clear sign nti waliwo ekitakoleddwa mu butuufu bwakyo kati ffe kitweraliikiriza era kyenjogera olumu abantu abo ne banyiiga nti nze kinneeraliikiriza nze ndi Munnayuganda sina interest ndala yonna mu kintu kirala kyonna interest yonna gye nnina eri mu Uganda. Kiki ekiganye bano okusootinga ensonga zino because zizze ne zisirikamu zizzemu ne zisituka buto what is going wrong nga bwogambye nti lwaki tebazimalira mu kibiina tukyaziraba nga zijja ku mikro kubanga ekibiina tekirina proper structures kitambulira ku muntu. Remember ffe tukulidde ku mulembe gwa muzeeyi Museveni tukulidde ku mulembe omubi ogulina n'ababodaboda ababanja okulaba president. Walabye abagundi abasuubuzi mu Kampala nabo yamala ensonga zaffe n'ababodaboda bebekyanga bagamba president gwe twagala n'ab'obutale bebekyanga bagamba president gwe twagala ne webabuuza luli twali mu pamoja wano endakasero mu katale when we were cleaning the market trying to clean up because ojeje mirimu gye tukola nga zinga yaffe nga pamoja je mirimu gye tukola kulongoosa kate twakowa ebintu by'okwogera obwogezi twagera mu bukalani tulongoosa ne tukola ki naye tuba tulongoosa bwe twamaliriza tuyita abakulembeze ne boogerako n'abantu ng'abantu bali mu kugamba oli bw'omuwazi akazindalo kyasooka okugamba president atuyambe naye ng'alina chairman w'akatale alina minisita mu Kampala alina ebintu bingi nnyo mu Kampala alina abantu bangi nnyo protocol bw'ogitunulira okuva ku chairman w'akatale amukulembera okutuuka ku president Museveni gyali it is a chain of leaders abamanyi obulungi naye tabanyega agamba kimu president atuyambe batujjako amasannyalaze president atuyambe batukolebwe kabonero akalaga nti kati bano structures zafa mu bitongole bisinga obungi and that is not it's not I cannot say Noop is not exceptional ne Noop nayo esafalinga obulwadde bwe bumu obuli side eno kubanga tukulidde bunyiga neno nti structure zayulika mu Noop oba teziriiwo tebaziteeka nawo nti zonna zitunulidde Bobi Wine era n'abaana abawagizi ffenna bonna kigwera ku omu oli ali ku top Bobi Wine so tewali walala wakuwaabira muntu yenna olaba ne ku social media kuno abatuvuma tubagamba Bobi Wine yogera n'abantu bo okitegeddde makyazi nti yakikola ate bulala ate mufo kyo bagambako ate abagamba bavumire ddala okitegeddde so awali challenge but the idea is tukulidde ku mulembe guno gufaanana bwe guti so system eyo eyingidde mu buli wamu gundi kyewandiise democracy tetukirina mu Uganda. We do not have that kind of democratic kind of kituli mtu kiyita tutinza kiyita kirutya no kakati naye nkwaniriza nnyo ku Busesa Media jebale gyotusizako engalo olunaku olwaleero yonna gyosizira kubanga otulaba we back in action tukomyewo twogere ku nsonga ye program gye tukutuusaako bwetyo ebiba bibaddewo mu ggwanga tubikubaganyako ebirowoozo ne tulaba kiki ekitambudde ntukiwaako oba oliawo endowooza yaffe ensonga ne tuzikwasa bulungi amannya gange Zedwin Kawuma Kinaarwa twongera obba subscribing okulikinga n'okusharinga Busesa Media comment zamwe tuzeebaza tuziraba era tuzisomera ddala kyonna kyoyagala ocommunicating naffe kiteke mu comment section yawo tujja banga ate mundange kituukako sirinze kaleero ndine Samuel Kalungi mwami Samuel Kalungi owazinga yaffe obote liriyo tokyali eyita sinze ndieyita abantu be bali kutuuma sinze mbyeyita ebyo ebyo bantu be babimpita naye nze erinnya lyange nze Samuel Kalungi
jjajja wange yampa erinnya erya Edidia yalijja mu Bayibuli omwo. Ate kitongole kye nagunjawo bakinateekawo bakitwateekawo kyentambula nakyo obudde buno ebbanga lyonna ndowooza paka okufa lwe kuli twawukanya bakiyita zinga yaffe tuyimiridde ku mulamwa okugamba nti obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo. Tukkiriza nti buli muntu waali wonna buli kitonde naye buli muntu yenna waali in that angle alina obuvunaanyizibwa ate era alina okuwa embalirira. Kabe mwana muto gwe bazadde jjo waliwo obuvunaanyizibwa waalina okukola era bw'atagikola wajja kubaawo wabaawo ebibuuzo and intervention. For example senga omwana baba bamuzadde jjo n'atayonka okuva jjo paka leero nga bamuwunyisa ku bbeere nga tayonka era badduka mangu nnyo ne bagenda ew'omusawo ne bamugamba waayo omusajja ono oba omukyalo ono aganye okuwembalirira. So kitegeeza buli muntu yenna buli mutonde yenna wooli oteekeddwa okuba nga omanyi obuvunaanyizibwa bwo, oba oli musomesa, oba oli chairman wa kyalo, oba oli musajja, oba oli mukazi, oba oli mwana agenda ku ssomero, oba oli muvubuka, oba oli mukadde, oba oli kigwe kyonna ky'oli oteekeddwa okuba nga obuvunaanyizibwa obwo osobola obbuwaako embalirira nti nze ng'omwana agenda ku ssomero. Kati ng'abantu bali kuddayo ku ssomero, ngenza okudda ku ssomero nga womuwaaka mumaze ng'ewaka nkoze emirimu gyange nga ku ssomero gye ndaga ndi ready okuddayo kagamba yeye embalirira yezinga yaffe kuba tukutambulira. Nkweyanziza nnyo babuuze kabatulaba gwe nandaba tulaba wano ku Busesa Media. Nkwebaza okutwala akadde n'otulaba, mwebale nnyo okubeerayo. Twagala okukwebaza era tukubuuzaako nti osiibye otya, oli otya. Ebiganye Mukama Katonda amanyi nti biganye n'olwekyo tebikweraliikiriza ate ebikkiriza era ise engalo mu maaso omwebaza omugambe nti weebale nnyo, weebalire ddala ebijja teweeraliikirira, totya. So ekyo kyokka kisobola okugamba, otherwise muli mutya, musiibye mutya, mwasuze mutya, byonna gy'osinzira okutulaba. Semujagafuna ndowoozayo ku nsonga ezibaddewo mu wiiki, ensonga ya Mpuuga Abed Bwanka ne Honorable Kyagulanyi esaanikidde wiiki eno yonna, buli omu ng'agiwa mu perspective eyiye. So gwe nga community expert nayagadde nfune endowoozayo ku kiki walabye ku kikyonza okyogerako ku lutalo olwabaddewo olwadde mu kuziika. Of course, it was very unfortunate titwafiiriddwa omuntu mu Uganda. Era kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaasira family yafiiriddwa era tubasaasira nti Mukama abagumye mu mbeera yonna gye mukola ki gye muyitamu. Of course kyajjiddemu nti mwajjiddeko n'abantu abalala, omanye okuziika nga weekuli wabawo abantu abajja mu kuziika bebayita opportunities abakungubazi. Kati omukungubazi bwe bajja mu kuziika nga bw'omanyi nti empisa embi oba ennungi ze zikulembera ng'olina gy'olaga. Bw'oba n'empisa embi gy'olaga ze zikusookayo, ate bw'oba n'empisa ennungi era gy'olaga ze zikusookayo. Akati nga byonna biwedde lwe tutegeera nti ono yazze wa mpisa oba talina ki, oba talina mpisa. So ki kyenjegezaako okugamba nti ku nsonga ya Mpuuga gy'ombuuza ya Honorable Mpuuga, nno ye Honorable Mpuuga, Honorable Abed Bwanka, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Is a honorable mu bya Uganda ate era wa kitiibwa ne mu bya Buganda. Waliwo ow'ekitiibwa honorable ku Uganda scale. He's a honorable because he has been in parliament, and once a honorable will forever be an honorable. Now he's a honorable person at the Ugandan level, and is also owekitiibwa mu Buganda. Twogera ku Honorable Mpuuga. Yes. Bagomboziza nti nze ndowooza mu njogera ennyangu
ekyakoleddwa tekyabadde kirungi. Of course yavuddeyo directly n'alumba Bobi Wine n'atuusa obutali bumativu bwe gyali. Obwo bunafu bunene nnyo okuva okusookera ddala nsaasira Honorable Mpuuga. Lwaki? Kubanga bino byonna ebikolebwa bitunulidde ye yali spark eyavaako ebizibu bino byonna emiliyoni 15,000 ye yavaako emmanduso eno yenna. Era nze simusaasirangako ku byayitamu. Let him deal with them. Ekirala nasanyukira nnyo ekikolwa ekyakolebwa ekyokumunenyaako. Lwaki? Okumunenyaako nti 5 bino wabitwala wa, lwaki tobiweera mbalirira? Because that's what we stand for. Personal responsibility and accountability. Some remember, bw'oba oyogera ekyo jjukira ziri sente teziri nti zaamuweebwa mu mabega. Zayita mu procurement nga bwebeera aginnyonnyole. There's no problem. Aginnyonnyole. Ochegedde. Because embalirira kyetegeeza. Ochegedde. There's nothing to hide. If there's nothing to hide, then kinnyonnyole. Oba ochegedde bulungi nnyo. Kinnyonnyole mu butuufu bwakyo, totandika kugamba mbwate tebampa kitiibwa oba biki. Oli bwakubuuza kitegeeza nti abatakuwadde ekitiibwa. For that matter. Because I want to handle this issue independently. Nti of course awo obuzibu bwe bwava. Kati obuzibu bwe bujja alina ekizibu kati ekyamukwano gwe gwe bayita Abed Bwanka. Nti Honorable Abed Bwanka alwanirako Honorable Mpuuga. Naye buli lwamulwanirako ayongera kumunnyika mu buzibu. Olowooza Abed Bwanka ono byayogera yayinza obba omwogezi woono nti ono n'okuba mukungu ayinza obba asirise. Kati ye bw'aba ayogera ebigambo bibiri. Totunyoomera bakulembeze baffe. Oba ontegedde bulungi nnyo. Tonyooma baki? Bakulembeze baffe. Ontegedde kati nze ezo statement ezo ze ndi very against. Nti tetulina bakulembeze baffe. Ontegedde. Tetulina ekyo mbadde njija nkibagamba. Tetulina bakulembeze baffe. Tulina ki? Tulina kubeera n'abakulembeze batuufu. Tetulina kugamba nti ono ye mukulembeze waffe kubanga w'e Masaka n'olwekyo ye gwe twagala. No. Tulina okuba n'abakulembeze abatuukiridde nga bali tested buli kimu ekigendererwa ekyokubeera abakulembeze nga bakituuseeko nga bali ku level eyo. Tetwagala kugamba nti bano be baffe. Era ekintu ekyo nakirabako e Masaka nali ngenda kooki ewaka Muswaga. Bwe nali ngenda nendaba ebipande nga biriko oyo Omugalatiya. Nga biriko ekipande nga kiri mu kala za nuupu. Nga kiriko nga kigamba nti bano be baffe. Kakati gwe buli lwotandika okugamba nti bano be baffe, nze kimpa ekibuuzo nti gwe bw'oba olonda omukulembeze osinziira ku ki okulonda omukulembeze? Bw'oba olonda omukulembeze waliwo ebisinziirwako okulonda: obusobozi, obuyigirize, background, then n'ekinene nnyo ekisembayo ekinene kye bayita manifesto. Manifesto mwe muli omwo mwatukwanira ng'omukulembeze. Mwatukwanira bino byengenda bakolera. Bino byenjagala okubateeseza nga MP wamwe. Kakati abantu baffe batunuulira ebyo nga balonda oba ate bo bagamba nti oyo kinaalwa ye waffe kubanga neighbor wa ate omuntu agenda bamuzaala waffe. Sama omuntu agenda yita oli owaffe asinziira ku ebyo by'alabyeko. Bwe kibanga kituufu, asinziira ku experience gy'alabyeko n'agamba ono atusabye bulungi. Bwe kibanga kituufu waffe talina right egamba nti ddala oba musaanyawo ono. Bwe kibanga kituufu tusaana tukyogereko. Bwe kibanga kituufu ekyo tukyebaliza Mukama. Bwe kibanga kituufu nti ali ku nsa eya leve eyo. Era bwe mubanga mukozesa nsonga ezo tekirina buzibu. So ekyakoleddwa okuddayo ku kyakoleddwa, ekyakoleddwa kyabadde kikyamu. Kyekifo kituufu we bakikoledde. Anti kifu kyengugamba nti National Unity Platform ng'ekitongole oba ng'ekitongole ky'ebyobufuzi kirina tekisobola kubanga ensonga zaakyo kizimalira ku lumbe.
ekitongole kiramba nga nuupu ekirina president ekirina secretary general ekirina ani kirina baani bonna abajjirako okutuukira ddala ku fuutu soja asembayo wansi ontegedde bulungi nnyo tosobola kubanga the best time for you to solve your problems or your grievances is at a funeral. It is a clear sign nti waliwo ekitakoleddwa mu buki mu butuufu bwakyo. Kati ffe kitweraliikiriza era kyenjogera olumu abantu abo ne banyiiga nti nze kinneeraliikiriza nze ndi Munnayuganda sina interest ndala yonna mu kintu kirala kyonna. Interest yonna gye nnina eri muki eri mu Uganda. Kiki kiganye bano okusortinga ensonga zino because zizze ne zisirikamu zizzemu ne zisituka buto. What is going wrong? Nga bwogambye nti lwaki tebazimalira mu kibiina tukyaziraba nga zijja ku mikro radio kubanga ekibiina tekirina proper structures kitambulira ku muntu. Remember ffe tukulidde ku mulembe gwa muzeeyi Museveni tukulidde ku mulembe omubi ogulina n'ababodaboda ababanja okulaba president. Walabye abagundi abasuubuzi mu Kampala nabo bagamala ensonga zaffe n'ababodaboda bebekyanga bagamba president gwe twagala n'ab'obutale bebekyanga bagamba president gwe twagala ne babuuza luli twali mu pamoja wano endakasero mu katale when we were cleaning the market trying to clean up because ojeje mirimu gye tukola nga zinga yaffe nga pamoja je mirimu gye tukola kulongoosa kate twakowa ebintu by'okwogera obwogezi twagera mu katale tulongoosa ne tukola ki naye tuba tulongoosa bwe twamaliriza tuyita abakulembeze ne boogerako n'abantu ng'abantu bali mu kugamba oli bw'omuwazi akazindalo kyasooka okugamba president atuyambe naye ng'alina chairman wa katale alina minister mu Kampala alina ebintu bingi nnyo mu Kampala alina abantu bangi nnyo protocol bw'ogitunulira okuva ku chairman wa katale amukulembera okutuuka ku president Museveni gyali it is a chain of leaders abamanyi obulungi naye tabanyega agamba kimu president atuyambe batujjako amasannyalaze president atuyambe batukolebwe kabonero akalaga nti structures zafa mu bitongole bisinga obungi and that is not I cannot say NUP is not exceptional. Ne NUP nayo esafalinga obulwadde bwe bumu obuli side eno kubanga tukulidde bunyiga neno nti structure zayulika mu NUP oba teziriiwo tebaziteeka nawo nti zonna zitunulidde Bobi Wine era n'abaana abawagizi fenna bonna kigwera ku omoli ali ku top Bobi Wine. So tewali walala wakuwaabira muntu yenna olaba ne ku social media kuno abatuvuma tubagamba Bobi Wine yogera n'abantu bo okigedde manchazi nti yakikola ate bulala ate mufo kyo bagambako ate abagamba bavumire ddala okigedde so awali challenge but the idea is tukulidde ku mulembe guno ogufaanana bwe guti so system eyo eyingidde mu buli wamu gundi kyewandiise democracy tetukirina mu Uganda. We do not have that kind of democratic kind of kituli mtu tutinza chita kirutya no kakati naye nawuli okusinza ku speech ya Bobi Wine naye bwe yali ayogera ku olwo yagamba nti tanafuna mukisa gusisinkana honorable Mafia Mpuuga ate ne Mpuuga naye yaga sinafuna mukisa gusisinkana president anti byakisi ani ayino yitani ani ayino meeting kati basiri wazaffe and this is where the problem is era ffe kyovola tugenda maaso nga tusomesa masses nti basiri wazaffe bo bali mu politics bali ku mirimu bali mu kukola bo basasulwa oyo kasasiro go bakola basasulwa because kati sawe ne kibakayanya 500 million and that's not all, a lot of money is going to them. Ne kati webuuze omuntu eyalonda honorable nga yayagala bamuteesereza oba bali mu byabo okyegedde bulungi nnyo. You get my point. So the idea is bo bali mu byabwe era tusobola kuba discussing at that level. Olutalo tenubuzaabuza abantu tugambe kusiriwaza bantu ekyo kyenkugamba era nkugamba gwe Munnayuganda ndaba nti akaseera ke kano va mu kulowooza nti Mpuuga yewaffe, va mu kulowooza nti simanyiyo Mugalatiya yewaffe, va mu kulowooza nti Bobi Wine yewaffe, va kulowooza nti President Museveni yewaffe. Nedda tandika okulowooza obusobozi nga buli backed up with scientific evidence. Obusobozi bw'omuntu bulina okubeera backed up by scientific evidence. Toyogera ku kintu kyotasobola kukola.
Onchegede bulungi nnyo. So omuntu taleme kuwa sabuni gwo mulonde. Katugenda kulonda. Katugenda kugenda mu kulonda. Oli aleme kusudia. Aleme kuwa vibe nti bambi ampa vibe. Twali tukola kalisachi olumu. Kalisachi ne kanzesanga abantu abamu balondo waliwo mu kansalo omu Ebipya omu. Abantu nga 10 batugamba nti bamulonda because I have a beautiful smile. Yes. You get my point. So zamwenya bulungi. Eriyo mala bamulonda baleho. Na musajja. Na musajja nga bazi bamulonda. So kichengezako kugamba. Can we have a society where people make choices backed up by a scientific evidence nti oli akola choice nga agikoze agigenderedde ochegedde nga tagikoze because achamukiridde nga tagikoze because nti kinalwa neighbor wange nakyo tugenda kifuna tutya kye tumeso kola judgment nga tusinzira kwa kama na Uganda okulonda okusinga bwe batugamba tugende na ambulera gye tugenda nayo batugamba tugende n'enare mu gye tugenda nayo bacha tutunulira points ezo kye kiremesa wana Uganda okutunulira ensonga enkulu bwe bagamba nti Mpuuga ye waffe nga twetuutwo bagamba nti akati Bobi yaliko yayina amasanyalaze tuutwo netulabira points zino enkulu ze tusa okulonda abantu abasinga bakola ebintu because they are desperate. Baba baweddemu amaanyi. Okay. Abantu bangi balimbiddwa nti President Museveni abakubye obwavu. Buli omu abagamba. Kakati buli omu agaye Museveni atulumiza obwavu. Kati President Museveni yes. Bana abamulwanyisa for example. Bwe bagenda mu ddwaliro ne basangayo omulwadde afudde bagamba oyo teyandifudde. Ne Museveni yagaana otereza amalwaliro ga Uganda. Bwe batomera omuntu ku kkubo n'afa nga bagamba oyo takoze enguudo tebagamba na ku nguudo banenya ambulance eruddewo okujja ne batanenya amutomedde oba ne batanenya agenze ku kkubo nga tatuukiridde kubeera ku kkubo oba azannyidde mu kkubo n'atomera tebamunenya banenya ambulance eruddewo kolaki okutuuka kakati awe tuli nga bana Uganda nti obwongo bwaffe babu switching ne babujja ku bintu ebikulu ne babuteeka ku bintu ebitalina makulu. Yes. Abantu balina okusooka okuddayo ne beetunuliranga bo nze kubanga nze bwe ne bakamukaliri kange akava wano naawe oli ochegedde mbeera mu nze ekinene nnyo na mukazi wange that is it ochegedde ebizibu byaffe bitulumanga baani nga bantu ngabamwe kati abantu tebali kweyo level abantu babakuŋŋaanya emitwe ne bagiteeka wamu ne bagamba nti waliwo abaleetedde obuzibu yegundi kati ne bajjako obuvunaanyizibwa n'okulowooza nti bo balina solution ne bagiteeka ku muntu omulala okigedde ne bagiteeka either ku chairman w'ekyalo egamba wejjako blame nekwatako n'ogisaidinga ku muntu omulala blame game yegenda maaso wano kizibu nnyo saba mu Uganda akkiriza nti no yalina obuzibu bonna bakkiriza nti obuzibu buli ku another individual kyokka ne bw'otuuka ku another individual naye nga baako gwanenya naye ne bw'otuuka ku president naye alina gwanenya ayinza n'okukikomyawo ate eno NRM tetwale konupu nga bakyali mu kwerumaalumako ekitundu ky'e Masaka kye kimu ku bitundu byebadde n'amaanyi amangi enesigaza amaanyi ago ennaku gye nnina eri awo nti nga tulwana okukyusa eggwanga libeere eggwanga erisingako wano kubanga tolwaniriranga kukyusa ng'odda mabega olina kulwanira ng'okyusa odda maaso okegedde isaka riding ogenda maaso ngekutwala maaso kakati ekyo kyekyobulabe kye tusinga okuba nakyo because kati bana balina ekitundu ekyabwe abantu abakugamba nti baagala kujjako gavumenti eriko oba baagala kujjamu ekibiina ekiriko oba gavumenti yonna ekibiina ekifuga gavumenti eriko bakugamba ekitubeesigisa kwe kulaba engeri gye bakolamu obulungi ontegedde omukazi nga anaano bewuwo ateekeddwa okusooka okulaba omusajja oli ng'akukira
Alabe birungi by'omusajja oli. Nagandi naye owamugamba. Kino ng'akimuwa. Yoli bwamugamba ntwalako out ng'amutwala. Yoli bwamugamba nkolera kino ng'akimukolera. Yoli bwamugamba kati gwe omusajja gwe bagamba mubigana mubogola tontawanya. Wajja kukyala. Kakati omukazi ateeka okulaba obulungi obuli mu musajja ono omupya. Okugenda omusajja ono omupya. Yes. Kye kimunobya. Naye omusajja kasakizuula nti senga omukazi akizuula nti ono omusajja gwabadde ayagala naye musiru. Talina magezi. Ate ayinza okusigala ewoono abadde amuyisa obubi. Kati ye problem gye tulina with the NUP and NRM. Kati abaalira byeri unit. NRM ayina ebizibu byayo. Yes. NUP tennaba kubeera lwedde kufuga ggwanga lwa nsonga. Ziri very scientific buli omu aziraba. They are as old as just 3 years. Yes. They have wrangles. Wrangles balina zininga ez'emyaka 10. Ebizibu bye balina binene nnyo kusinga bye bandibadde nabyo. Okyegedde bulungi nnyo. Era ffe tubawo obudde bakule bajja kukula. There is no problem. We are not denying that because they need time definitely. But okuyita mugana mayengo gonna baagala oba tebaagala oba bavuma oba bayomba, it is okay. But tetusobola kukwata kibiina kikolera meeting zaakyo kuziika. Ne tukikwasa eggwanga. Obanga omukazi nga mwatabukidde wakalifa ky'okwogerera ku nsonga mu kisenge bakusanga kukumiriraano. Naye kati twebuuze kiki ekireeta abakulembeze okufuuka ebitagasa. Baweddemu ensa. Buli omu ayiwa ekitiibwa kya munne nga bw'asobola ayiwa. Kiki ekibaleetera okutuuka awo? Ekisookera ddala okwagala okulowooza nti buli kimu kyammwe. Okyegedde? Greed. Omululu. Greed for power. Nti oli ayagala buli kimu kibeere kiki. Kyonna kyekiri yagala abeere principal ye president. Ayina okulaba gundi bwetambula gundi ya gundi paka kufutu soja. Anti nze yatandika struggle. Sina right kujiwa direction ejagala egende. Kakati it is okay. It is a problem. Bw'oba oyagala okukola ebintu ebifaanana bwe bityo tokolanga bino bi political party. Okola dduuka lyo mu kikuubo. Awo naera osobola omwesasulira. Era osalawo obaabeerewo oba bagende. Okyegedde nti ekyawukana bw'oba okola bizinensi erimu ebitongole ebinene nga bino. Okyegedde ebitongole ebirimu embalirira ebya gavumenti and all these things. Oteekeddwa okusubscribinga ku ideology entuufu ey'okubeera n'ebitongole bifaanana bwe bityo. Oteekedde bulungi nnyo. Kyobala nti kati bahonalebo Mpuuga babonaabona. Bahonalebo Mpuuga baagula amayembe. Edda ennyo nga ffe tuli mu baana bato tulina abasajja abagagga betumanya abaagulanga amayembe be baatugambanga nti yagula amayembe gegambonyabonya. Nti what happens kugula amayembe? Oli bwagula amayembe baagula amayembe ge bayita nob. Abagabaguza omusawo Muganda ye Bobi Wine. Mpulira. Akati n'abagamba nti mbawadde amayembe mwambala akakoofiira kano. Akakoofiira kano ke mbataddeko ge maanyi gammwe. Mpulira. Era we muli kajjirako bappa amaanyi bagalikoma. Mpulira. Era nabo ne bakikola ki? Ne bakikola. Era ne bafuna amaanyi mangi nnyo nkubuulira ba MP bangi Bobi Wine be yakomyawo abali tebadda. Lwaki olwaleero bakiwakanya? Kakati bwe baagula amayembe. Amayembe gakubuulira nti yambala akakoofiira. Endagaano eyo gye tukoze yadde ya penso. Tosiimulangamu yadde ekigambo ki? N'ekimu. Kakati bo baagenda ne bafuna ekinyegenyege. Ne bagala otandika osiimuula mu ndagaano bukulooza obumu bati. Okyegedde? Yes. Kakati jjajja gwe bayita Bobi Wine omusawo Omuganda addayo kalagaane n'akwata obukoofiira bwe mpa akakoofiira kange naggaatozannyiranga mu ndagaano nkutegedde nnyo n'akateeka wano. Kakati babonaabona olw'endagaano ze baakola ne sitaani. Okyegedde nti waliwo endagaano ze batagira. Bw'oba oyingira mu kintu kyonna oteekeddwa okutegeera lwaki nkiyingiramu. Do's and the don'ts. Do's and the don'ts are supposed to be respected. Yes. Ekirala
abasajja ba Bobi Wine bayaye ba myaka gino omanya abayaye buli mwaka okuva mu 1887 no 1789 abayaye batandika okujja mu bukulembeze ba Napoleon ba Metternich bayitira bani abayaye batandika okujja mu bukulembeze generation ezera n'abayaye bayo otyo kakati bana ekibatawanya ba Honorable Mpuuga nti bayaye ba generation enkadde kakati bolo abayaye b'omulundi guno baba agamba nti gwe bokola ensobe tukuteeka ku ntandaalo abatayogera ko nsonga mu nzikiza abagamba nti wabbye Achogera mukati sibe bayaye baluli ndi bakikwekanga onayogera omuyaye wakati ayogererawo amagezi go we gakoma mpuliriza agomuyaye owo mulembe guno katola abaana baffe bakina kuba bayaye nyato kusinga ate ffe kati kyamagezi nnyo okutegeera we bakola emirimu n'otalwanagana nabo ojja kuswala kati kyekibonyabonya so Honorable Mpuuga balya mu kibiina kyabwe olukwe ekya DP yes bava mu DP bonna ne beeyera nga bo kyali kibategeera generation politicians njoli ne bwabba mu DP nga balina gye bakuzza ne bakugamba kubanga obuyaye bwabwe bwali bwa myaka egyo kakati bavudde kubona ab'entandaalo bano ba Bobi Wine ba ntandaalo nti tukufunye wabbye tubuulira wensi wabbye ntandaalo ochegene ntandaalo era kati bano ba Honorable Mpuuga esatu bali ku ntandaalo ate gye banaakoma okwepankapanka gye bajja okukoma ntandaalo kuba entandaalo givaako maze kwetonda bw'oteetonda ojja kubeera ku ntandaalo paka era kakati amagezi gempa Honorable Mpuuga get the hell out akiveemu akyesonyiwe ne bw'osigalamu kubanga bakyayagala obululu okyegedde kinakugambe kiri ekya greed nti they still want to be leaders but you have been leaders now mentor some other leaders muli ku museveni mumugoba mulemedde mu constituency byammwe nabo tebaseetuka that's what I'm saying okyegedde bafuze ebisanja bina bisatu bimeka get the hell out we need new breed kakati president ne baba nga ya kyali yeri alwanagana n'abantu abapye ekivaamu naye nagamba owaji naye tasobola kugenda nga namwe mulemeddemu si musiru kuba mwenna mwebamu mugoba abamu bayingira naye bakyaliyo ate kati bamugoba it doesn't make any sense ne bwembanze okigira it doesn't make any sense ne bwembanze ate wabatunula mbakwasa bamufaanana n'okumunono wabakalakase bannaabiri abamu abalwana balaba yababuulirira nabagala naye muyitiridde nammwe tulidde tukkusenire mukyagira musindisa ebigere why are you like that and that's a point so tulina okukkiriza nti obuzibu bwe tulina kati ng'eggwanga abantu tetutuukiridde otegedde tetuli ku mutindo tulina okwesitula ne tutuuka ku mutindo mpulira ne tutuuka ku mutindo ogw'ensi yonna omutindo ogw'ensi yonna standards tulina okutuuka ku waliwo bannayuganda batali ku standard yakubeera bannayuganda otegedde kuba munnayuganda omutuufu olina okulonda naye olina okulonda kiki kyotunulira weebuuze ku bannayuganda bameka abasoma gundi za manifesto z'abagundi gwe kasobera mubaka ng'osobola okuziika n'okujja ku pate y'omuntu naye kati bw'otunulira olwaleero twali tusomesa abantu emukono saidi z'emukono eyo nga tubasomesa roles z'aba MPs gweokimanyi mu roles z'aba MPs temulimu bye bakola temulimu yadde n'ekimu bye bakola byakulabisa ababaka baffe bye bakola sibirimu si buvunaanyizibwa bwabwe roolo omulimu omukulu ogwa MP yenna guli ku fulo ya parliament wali munda kwogera ebiruma abatuuze ebyo naye abantu baba beebaza omukulembeze bamwebaza lwa bintu ate birala kubanga ajja n'aziika n'abawa ambulensi ezitakola nakola story ya ambulance lumuntu jja kakasa ya ambulance nabyo biwani mpulira naye byonna byonna ogenda obitunuulira n'ogamba
Why do we have ambulances? Anti naye kati bw'otabikola Saamu ogenda kusanga tebakuzizza bajja gamba omubaka affe takoze. Anti kyekyo ng'oloko oyogedde nnyo wali ku flow. Kubanga abakulonda tebali ku mutindo. Oba olaba problemu yaffe. Tebali ku standard eri gy'ogambye. Etegeera mubaka waffe alina kukola ki. Era kyova olaba ababaka abasinga okukola obulungi ate mu parliament abe be bajjayo. Kubanga baba n'obudde butono obudde eno mu kuziika ebyammwe bimwagala. Babeera wali ku flow. Kati ensonga bazirwanira wali. Abeetega amawulire ne babeera. Ate bano ab'enkuubo bano. Abateeseza mu nkuubo wano. Ekigambo kya flow. Ku flow ya parliament. Bw'oba nga tosobola kuteesa ku flow ne mu lukuubo bireke toteesa. Mu lukuubo baba mawulire. Naye omanyi tulina ababaka nga 20% gye tulaba ku flow eteesa. Yes. Ekinaana tolina wookirabirako wadde. Kuba tekisobola kuteesa. Nkugambe nti omutindo gw'Abannayuganda gumu twetaaga kutereza Bannayuganda nga tuyita mu masomero gye basomera nga tuyita ku byalo gye tuwera nga tuddayo ku family level okuza omwana ng'ali ku mutindo. Bw'oba olina omwana simanyi olina abaana mbayina omwana omukuze ng'ali ku mutindo ogumanya nti omuntu alina okubeera ku mutindo tekitegeeza agenda mu ssomero lya bbeeyi naye omwana okumutegeeza kalica ye n'ategeera modernize alongo kalica kyetubagamba you modernize whatever you're modernizing along culture ontegede bulungi nnyo nga tukyali mu level erowooza nti nno okwambala beret n'okwambala ovulo kyekinkakasa nti ndi muwagizi wa people power awo wali obuzibu kubanga tuli mu politics owa identity kikyamu omuntu okulowooza nti bwe nyambala yero nzenna kyekiraga nti ndi NRM obububbi omuntu okulowooza nti okwambala green yes osobola okyambala but that is occasion kiraga support yange eri those are occasions nti nga nange bwolaba bwe nyambala zinga yafu nenjambala nengamba zoli banzi omukenkufu it's a production, there's a production going on. Ontegede bulungi nnyo. Yes. There's a mukama wange baddeko ku set katono. Wano ku UBC. Kiki wadde oyagala namuŋono. So, ekikyengezaako okugamba nti until we get to that level where omuzungu look at issues nga tuva mu excitement n'ayambadde bulungi gwe tunuulira lowooza nnyo oli ne bamutwala ne bamuggyako eddembere ne bamusiba mu kkomera kubanga abadde alina okwambala bereeti for what ne bakusiba n'ogenda eruzira n'owewaayo n'ogenda eruzira what are you fighting for gwe beera nyweza akaluluko wekalakasize mu ballot wali mu ballot marking a president wo tewali kikwambaza bereti bw'oyambala bereti you are just praising something waliwo ekintu ekirala ekyenjawulo kyoli mu kugira you are not this is by the okwambala kino ekinankani bamanyi bangi babyambala ab'ekisirusiru abatalina makulu bangi basobola obyambala nga si gw'omanyi abantu bameka abambala engoye z'NRM nga si b'NRM ndaba bangi gw'omanyi abantu bameka abambala ebya nuupu mbamanyi bulungi omanyi bameka abambala ebya nuupu nga si ba nuupu oshegedde so lwaki ogenda mu kkomera because of your beret that's my issue ako kalulu kaba kafudde anti mwe munkakasiza tekirina buzibu no mwe banyini kyo muŋŋambe tekirina buzibu kirina kubanga banno babasibyo balabyeko bwe kibanga kino kyotaddeko kikenyentereza emmeeme ya government because olina okurespecting a government nze kyobola ntera okugamba kubanga yeyina power essaawa eyo it is government no government si NRM NRM yekulembera government kituufu ne government kirala eno government gyolaba yerimu yeyali ey'obote yeyamini yo government erivaawo ne bwe tulifa bwegwe naawe ne bwe olifa government esigalawo yes it's a different thing kati bano bo badira ebintu bibiri ne babigatta wamu ate nga ne bano bayingira mu buyinza nabo bino already ono government eriwo byerwana nabo bye bajolwana because that is a same threat government nebeerawo kakati oba oleeta buzibu then why don't you fix the problem because we have bigger issues to deal with why are we dealing with a beret
kitegedde lwaki tuteesa ku jacket eya red oya yambadde ovulu oba ontegeera bulungi nnyo eraga obuwagizi nkufuna so and that's a whole point much as omuntu era ajja kugamba lwaki ate mbakwata because kakati ebyo tuba tutandise okukola kye bayita argument where someone is right someone is wrong but nze ebyo sitera kwagala bigenda mu kubanga era manera kubuuza nti ate mumu okimanyi tekiina si kyekiina ennyo obuzibu naye ate n'obakwatira obyamba anti olina okukitegeera nti waliwo kye bayita interests but interests waliwo buli lwobeera ne interest waliwo higher purchaser wabaawo abeera waggulu waayo ontegedde bulungi nnyo kakati wantu batutandise discussion eyaani mutuufu ani mukyamu bonna bayinza okuba bakyamu ate bonna bayinza okuba batuufu naye what is right is different the truth is different because tubeera ne kye bayita wrong ne right njakwedda kikasatu netuka tubeera ne kye bayita truth kitegedde wenkwedda kikasatu yogera ne National Unity Platform gwe nga community expert kiki oyinza okubawa amagezi goyinza obbawa engeri gye bayinza okusootinga buno obuzibu babuveemu tutambule babeere better than NRM ekyo kinsooka okuba musome NRM mubeere better than NRM handling etya issues mubeere because gye mulinaanye mubeere better than NRM ontegedde nti President Museveni yakulira NRM Bobi Wine principal Kyagulanyi yakulira National Unity Platform kakati Bobi Wine ateekeddwa okutunuulira Museveni n'ategeera butya bwamusingako because kuba naffe twonoonya mukulembeze asingako oli si ng'ono aliwo ate singa ali wansi we tetwagala kulonda kubanga tukooye twagala kulonda kisinga kati Bobi Wine alina okusinga ku Museveni ekyo alina okukikolereranga bwe kyetaagisa talina choice ne bw'onoonyonnyola ne bw'onoovuma ne bw'onoowemula it is as clear as that there is truth there is right and wrong me I'm dealing with the truth the truth is when you are looking for anything kobenga ogula simu tosobola kustunda eno ate n'ogenda n'ogula yesinga yembi oyina kufuna esingako okyegedde kubanga eno tekyakola byoyagala kana ayina better version kati he has to be a better version n'abali eno bagambe nti we rather deal naye kubanga asinga kwoli okyegedde bulungi nnyo si kugamba nti atola bivulu tugira tubeere eno si kye twagala kakati bo bali mu kuzanya politics owokugira abannayuganda bagezi ate balaba ontegedde kati gwejja kudda mu politics ono owokunyumyamu emboozi totulaga nnyo bibi byoli tulage gwe ebirungi byo fe tulikiriya totutegeerera okyegedde dokola kyoyina kukola eri waba waliyo freedom ntono eno teekayo freedom ng'ewerako eri waba waliyo obubbi bungi eno bubbi bukendeere oba buviireyo ddala eri waba waliyo enguzi eno enguzi tetwagala giwulirako era tolowooza nti nno Honorable Mpuuga okuba nti yagwa mu mbeera y'ebizibu byalimu ekyo tekiwa Nuupu maanyi kigikendeeza maanyi okyegedde era okumwejjako ne bwe munaamwejjako wammwe yali abaddeko wammwe okyegedde era ensobi yazikola wammwe okyegedde so ekyo tekibafuula b'amaanyi nti kuba mukusobodde omugoba ekikufuula ow'amaanyi si kugoba mukazi wo kubanga omukwatidde mu bwenzi tutandika okubuuza gwe tomalaako lwaki yagenze mu bwenzi kiki kyakimeri ekitakola bulungi eno oba okategedde tetusobola kukuwaana buwanyi nti banne yamugobye tetusobola era tetusobola kukutendereza maanyi kyobula nti abasajja abamu abategeera bwakwata mukazi we mu bwenzi ate amusonyiwa n'amulekawo n'amulekawo ewaka n'asigala akuuma ekitiibwa ky'amaka okategedde bulungi nnyo so and that's the whole point for me as a community expert I am simply telling Ugandans
nti sife bagezi abasinga abasembayo otyo naye tukkiriza naffe tulina omuwendo gwe tusobola okuteeka ku ggwanga lyaffe tukkiriza nti tusobola okubaako kye tugattako mu ngeri zonna ze tuba tusobodde mu mbeera eyo. Twagala okwebaza abalabye, twagala okwebaza bonna nawe webale kunkyaza. Amina nkweyanziza webale kusunsula nsonga. Twogedde bingi gwe munange atulaba ajjamu ebikugasa londamu ebikugattako byoba otwala mwebale nnyo okugobera Busesa Media tujja kujja nga tuzogereko ate nkwagadde eggwanga lyaffe tutaaga tutekeke ettofaali kisoboka tekeke ettofaali kisoboka ate lijja na kukyuka okukyuka eggwanga okukyuka tekyetaagisa bakulembeze bokka ffenna kitwalira naawe ali awo awandiika comment naawe you are part of it waliwo ali awandiika comment n'ogamba onabadde ategeeza ki gwe kyowulidde nga ki n'ogamba nti gwe wandiika kale gwe ekisingako because twagala kisinga nange simanyi kisinga but I don't know but we want what is better. Yes nkweyanziza nnyo onkoze bulungi Busesa Media gera maaso n'okuba ng'okyatugoberera mubeere bulungi mweraba.